Webukeeredde enkyaleero ng'abasuubuzi ab'enjawulo bagenze kuzisinkana mukulembeze wa ggwanga anaawulira ensonga zaabwe era ng'ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abawadde omukisa n'abagamba ke kaseera abasuubuzi bannaffe baganda baffe ku lwa bizinensi zammwe okuyimukiramu tutaase eggwanga n'okuyimukiramu tulabe nga tukula okujja nakyemalira ayagala okubba obubbi era nga ye watali kubba tewali kitambula. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebigambo bino abadde abigamba baganda baffe abasuubuzi weewaawo bambi bayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo era okw'amaanyi n'etwongera obbagumya n'okubategeeza nti tulina kukwataganira wamu ne tutaba nga tutereeza byonna ebisuubye. Era abasuubuzi baganda baffe twongera obbajjukiza nti omulabe naffe tumumanyi era omulabe tumulaba era omulabe tumanyi nti nno ye mwami Tebuhabulwa ayagala okusaanyaawo bizinensi z'abantu kubanga gwe mulimu gwe yasoma kye yajja okukola kwe kusaanyaawo era ng'omulimu guno agukoledde ebbanga naye bwe tutambula wamu ne tubala n'emiramwa egikuba nga tulaba nga tutereeza eggwanga byonna bijja kufuuka lufumo mu ggwanga lyaffe. Era tubasaba baganda baffe abasuubuzi nti twongere mu amaanyi tukwataganire wamu tulabe nga tutereeza eggwanga. Tusuubira nti pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda kuba ne solution entuufu ku ggwanga lyaffe tulabe nga tutereeza eggwanga. Era tumanyi bulungi nti pulezidenti waffe omulungi His Excellency Elected President of Uganda agenda kuwa solution esinga eri baganda baffe bano abasuubuzi okubazzaamu amaanyi okubakumaakuma okulaba nga tutambuza omulimu ogw'okwenunula. Tulina okukkiriza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency the President of Uganda yayinza okuwuliriza baganda baffe bano abasuubuzi abakedde mu ofiisi ye okulaba ki kye bayinza okuzzaako oluvannyuma lwa Museveni batwala nga abasirusiru n'okubangongoola nabo ne batuuka n'okwejjusa obudde bwabwe bamaze nga bagenze okusinkana omumpembe Yoseri Tebuhabulwa ate alina solution gyeyabawadde okuggyako okubonoonera obudde bwabwe. Tuli ku mbeera y'abasuubuzi nga weesanganga mu mbeera ng'olina ekirwadde ekyagala okukusaanyaawo naye nga ggwe mu ntegeera y'olowooza nti osobola okukozesa ekirwadde kino kyennyini ng'eddagala okusobola osimattuka amagombe. Akuloga mwamba buli wadde abeera akulengera era weetaaga okwetambulirako okusabirwako sinakindi ggwe kennyini ng'omuntu okwesabirako kubanga tewali kirwadde ate kisobola kufuuka ddagala okuwonya ggwe kubanga okuwonya ggwe kitegeeza nti ate kyo ng'ekirwadde kirina okwesaanyaawo ate nga tewali kirwadde kisobola kwesaanyaawo. Bw'ofuna ekirwadde olina kudduka mu misinde mu basawo abakugu ne bakuwa eddagala erigenda okukola ng'abasirikale okulwanagana n'ekirwadde kino. So si kutuula na kirwadde ku mmeeza okulaba engeri gy'owonye kubanga ggwe okuwonako kitegeeza kusaanawo kwakyo. Tewaliiwo muntu alimu ku magezi oba mulwadde alimu ku magezi atuula na kirwadde ku mmeeza okulaba engeri gy'agenda okisaanyaawo oba nakyo kyennyini kye kigenda omuyambako okwesaanyaawo gw'osobole okuddizibwa obulamu. Abasuubuzi mwagenze okusisinkana mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga y'omusolo gwe mumanyi gwe yaleeta. Mwenna abasuubuzi mukimanyidde ddala bulungi nti guno omusolo si gwa URA wadde nga baaguyisa mu URA kubanga ono ye masiga gonna agakola gavumenti. Ekkuŋŋaanyizo ly'omusolo terisobola kuteekawo omusolo gwa kimpatiira kubanga omusolo ogw'ekimpatiira gusobola ossuula gavumenti nga wallahi Museveni si yaguwadde order. Kati bwe nabalabye nga musugumbiza mudduka emisinde okugende wa Museveni mbw abataase ku kizibu kino nategedde nti abalwadde bagenze ew'ekirwadde okulaba nga baddizibwa obulamu. Kyokka ng'okuddizibwa kwabwe okw'obulamu kutegeeza kusaanyaawo kirwadde. Kati kirwadde kyekyo ekisiru ekigenda okwesaanyaawo olw'okuba ggwe oyagala okuddizibwa obulamu. Museveni alina omusajja gwafaanana ewaffe Butambala ku nkuzi yafa n'okufa kati baamuyitanga Budala. Budala yali musajja muvumuzi w'amatalo nga Budala mu kuvumula amatalo mo era kafulu era singa baakutwalanga ewa Budala n'alema okuvumula ettalo lyo
abakwagala nga balina okutandikira okukaabira gwe ate onaagenda wa musawo ky'omukugu okusinga Budala mu kuvumula amatalo akuvumula ettalo weewaawo Budala ye yavumulanga amatalo naye weewuunya ate ye yagateganga nga buli Mukama Katonda lwabuzzaako eddiba Abudalla ono ng'asindika abakongozi be mu mpya z'abantu okwetooloola ekyalo ne mu masaŋŋanzira ag'enjawulo okwetooloola ekyalo nga bagenda basuula amatalo buli eyalibuukanga okugulu ne kumuzimbaгаtanako nga ansa ku kuzimbagatanako okugulu kuno ettalo lyalina erina kubeera Budala ng'era addukira wa Budala okusobola okumuvumula ettalo neggwe ku byakafaananyi ng'oddidde ekirwadde okitwala ku nkolo yakyo enkolo yakyo esobola okukivumula kubanga lino ettalo erikuluma lyasibuka wa Budala ate gy'oddukidde okunona obulamu naye walisoose ne weebuuza singa abatuuze baakozesa okumanya okw'enjawulo oba okufumiitiriza okw'enjawulo ku matala agabazinda abantu nga 6 ku kyalo kimu ne bazimbagatana amatala ate nga bonna balina kuwonera wa Budala singa baatula ne beefumiitiriza nti naye gano amatalo tegava wa Budala oba osanga tebaalirabye mugaso gwa Budala kubanga omugaso gwa Budala gweyolekeranga ku kizibu kyennyini kyaleese Budala yeefuulanga ow'omugaso ku kyalo ng'ate ye kennyini okwefuula ow'omugaso ku kyalo yatabangula obulamu bw'abannakyalo kuba pikica singa Budala baamulabuukirirawo ne bamugoba ku kyalo oba ne bamukolako ng'amateeka g'ekyalo bwe gagamba ddala Budala yalibadde wa mugaso ku kyalo Budala yalibadde ansa ku ndwadde ettalo ku kyalo kubanga ettalo lyennyini ligobeddwa ku kyalo oba likoleddwako ng'amateeka g'ekyalo bwe galagira mbuulira linaaba litya ery'omugaso ng'abatuuze tebazzeemu kulwala so kakati ebiseera ebisinga ebizibu byennyini ate bisobola okwefuula eddagala ku byo neggwe walisoose ne weebuuza lwaki ekizibu kiba kyefuula eddagala era ekizibu kisobola okwesaanyaawo kubanga abasuubuzi mwenna mukimanyi gwe mwasisinkanye kyekizibu kyammwe emisolo si kyekizibu kyammwe kubanga emisolo tegyogera emisolo tegyereeta wabula gwe mwasisinkanye ye kagireeta mwagenze eweekizibu okumalawo ekizibu ng'ate okumalawo ekizibu kitegeeza ssaanyawo kizibu mu bufunze mwe mulowooza ekizibu kyo kyennyini kisobola okwesaanyaawo anaaba mulwadde wa ngeri ki atuula n'ekirwadde ku mmeeza balabe engeri gy'agenda okuwonyezebwamu ng'ate okuwona kwe kutegeeza kusaanawo kwa kirwadde bwe muba mutunuulira Museveni musiru nnyo Museveni tategeera era mwe muba mulowooza URA eri mu kubajoonyesa oba Museveni yali mu kubajoonyesa nze yeekolera itongwa tosobola kunsanga nga nteesa simanya ku infiriisi mu omusolo gwa infiriisi mubi gwo gubaddewo gubadde mulungi gubadde gubafevalinga nti bwe babagirawo infiriisi mugenda kugaggawala nnyo nga bwe mwagaggawala ddi ekizibu si infiriisi ekizibu Museveni yensonga lwaki we mwamusinkanye ku nsonga ya infiriisi yabongedde okubalaga nti ye kennyini yekizibu era n'abagaana n'okumuddamu okumutiisatiisa so nga mmwe ekyabatutte mu maaso ga Museveni kutiisatiisa kizibu kya infiriisi yenna eyakireeta asobole okukiggyawo wabula ye mwamusisinkanye ye kennyini ng'omuntu yababuulidde kaati ng'omusezi agula essowaani nti basuubuzi mmwe temugezanga ne mukiddamu okuntiisatiisa ani kizibu ekizibu kyekizibu oba gye mwagenze okutereeza ekizibu ye kennyini ye kizibu nabagamba bw'obeeranga n'ekizibu togamba nga Katonda nti nnina ekizibu wabula ekizibu kino kyennyini ky'olina okugamba nti nnina Katonda ng'oyita mu bikolwa by'okukirwanyisa
bw'obeeranga n'ekizibu togamba nga Katonda nti nina ekizibu wabula ekizibu kyennyini ky'olina okugamba nti nina Katonda ng'oyita mu nkola ey'okukirwanyisa. Mwe munadda mu by'okwezinga bwe munadda mu by'okusisinkana ebizibu muweddewo bizinensi zammwe zennyini ze mwaligambye nti tugwiriddwamu ekizibu era ne mwebuuza ku bizinensi zammwe zennyini ku ki kye muyinza okukola okuggyawo ekizibu kino. Bizinensi zammwe zigenda bbawa olukusa nti nkwataamukko tusobole okugyamu tube ng'abajja mu kapito okulwanyisa ekizibu then omulimu gujja ttereera gwokka ne bw'anaaba kapito mutono agenda kwandaala. Bagagga bannammwe abaabasookawo be baalwanyisanga zi gavumenti. Mu nsi zonna ezikyusizza obuyinza babizinensi men babizinensi women be bakyusizza zi gavumenti. Naye gwe weebuuze okoze otya okugamba bizinensi yo nti tulina ekizibu naye kyetaaga okuvaawo. Abagagga buli twogera ku byobufuzi bino maama ffe tulina ebyokufiirwa maama gavumenti ejja kubowa ebyobugagga maama ejja kubibowa ne bw'oliba teweetabye mu byabufuzi naddala ng'olina ennyindo eyeefaanaanyirizaako eno eyange otya bizinensi y'okugwa naye era nkulayirira luli lwedda neegwa kubanga ekikkaanya leero olaba bagikamamu kinene nnyo gwe ky'otajjaamu omulimu togudduka kubanga bagala gukuddusa wabula kozesa omulimu ogwo okwerwanako oba kozesa omulimu ogwo okulwanirira omulimu ogwo gwennyini gusobole okusigala nga guyimiridde ng'omulimu ogwo gwennyini gwo tegunnanafuwa kusobola kukulwanirira. Ne bwe musisinkana Museveni ne bwali ba meeting nga ya ku mazzi ne bwali ba meeting nga ya mu nnyonyi wallahi tebijja kukyuka. Okukyuka kwa bino ebintu nga Museveni ye kennyini ng'omuntu mumaze kumwejjirawo kubanga Museveni ye nkolokolo era gwe muti okutudde ebizibu ebibatawaanya. Omuti gw'omutuba bw'ogutemako ettabi erimu gweddamu n'entonnya guddamu ne gutojjera ate we watema erimu guleeta abiri. Kakati olwaliro mukaayana infiriisi nga mukayanira mu bizinensi zammwe ne waliwo akaseera nga balina okubajja mu bizinensi zammwe. Ekyasuula Godoni wava muno si infiriisi wabula eyaleese infiriisi ye yamusuula. Sembuya ne Buule abasembuule baatuuka kufanga bannaku mponga byoya naye ng'ekyabasuula teyali infiriisi. Infiriisi bw'aba yakajja nga waliwo be tulabye abaagwako nga tannajja kolowooza kye ekyabasuula. Mulina kulwanagana kyabasuula so si infiriisi kubanga gwe oba olowooza nti infiriisi yagenda okukusuula waliwo abaagwa nga infiriisi tannajja wabula ono eyaleese infiriisi gw'olina okulwanagana naye so si infiriisi. Ffe mu Buganda ewaffe tugamba kugema asinga okuwonya. Okugema kusinga okuwonya. Kakati essaawa eno mwagala okuwonya ekirwadde ate kimusobola okugema ne kitayandaala ku mirembe mirala oba mu basuubuzi balala kubasaanyaawo nga nammwe mwe muli kubanga kirina be kyasaanyaawo be mumanyidde ddala obulungi. Kaakano abasuubuzi muyina kwebeerera mukimanye nti eggwanga terinunuka mmundu, eggwanga terinunuka beekalakaasa, eggwanga linunuka ssente ate ze mulina ze mukukulidde kubanga era ze mwakozesa oba abasuubuzi bannammwe ze baakozesa okuleeta Museveni. Kubanga waaligambye nti eggwanga linunuka mmundu ziguzibwa ki? Byenkwawa oba nviiri za ku mutwe ziba ssente. Abeekalakaasa gwe bw'oyagala ku nguudo beetaaga amazzi, beetaaga ebyokulya, beetaaga abavujjirizi abajjako ozini mu Baraka bagagga beeyo. Kampuni zaavujjirira abeekalakaase mu mbeera yonna paka lwe kyaggwa.
Bashiri mu Sudan kyekimu. Kakati mmwe musooke mwebuuze eggwanga muligasseeko ki? Eggwanga muliyambye ki? Kyenvudde mbasaba mutuyambe, tubayambe, tweyambe, tuggyewo olukusense olwagala okutusaanyaawo ffenna. Bwe bakugambanga nti okulya kino kireeta nnamusuna, tolina kujjanjaba nnamusuna. Sooka olwanagane ne kino ekireeta nnamusuna. Essaawa eno abasuubuzi omulimu omukulu gwe mwali badde musimbako omulaka gwakulaba mutya bwe mujjawo Museveni, so si infiliisi, kubanga infiliisi si ye yasuula wava munno. Infiliisi si ye yasuula Ssembuya ne Buula abassembuule. Infiliisi si ye yatta Edward Mugalu yali omusajja omusuubuzi omugagga. Infiliisi si ye yatta Ssemwezi. Kakati munoonye ekyatta bali era ekyasuula abagagga abamu, ekyo muba mulwanagana nakyo. So si infiliisi, kubanga infiliisi neeba n'agijjawo gwowa okwavuwala ogenda kwavuwala, kubanga n'abaayavuwala infiliisi teyaliwo oba tebaayavuwazibwa infiliisi. Nga tonnayogera ku infiliisi bwekufuukidde ekizibu oba bwegenda okwavuwaza, bwe sooka weebuze guno oguliwo go gukufa evalinga. Omusajja gwe mwasisinkanye mwamusisinkanidemu n'abantu nga yeye, nga bambadde faces ezaabo bakyayina abaki, naye nga munda yeye. Wali ogenzeeko okusisinkana ekizibu, naye ng'ekizibu ky'ogenza okusisinkana kikulimu, kikujjiddemu. Y'ensonga lwaki yakugambye Abachina baateeka fakitole ekapeeka eya tailozi ne bawonya Uganda simanya obukadde bwa $4 ne budda mu nsawo y'eggwanga, naye ng'Omuchina yakola tailozi ezo omumanyi. Yesali musale ye kennyini, yesali musale eyo tailozi company yasali musale, era sali musale nga tannabukala ggulu yasooka kubeera ngaawo, ng'abamusisinkana bamusangaawo. Bwe yamala okuteekawo fakitole ye ne yeeyongerayo ewalala ati eyo fakitole yasali musale gye bakugamba nti y'Abachina. Kati kitegeeza muzze n'abantu okusisinkana ekizibu, naye nga mube muzze nabo okusisinkana ekizibu bye bimu ku bizibu. Ekizibu kyakwerimbiseemu ojja osobole okukisisinkana. Y'ensonga lwaki bwe kyabadde kyogera kyabadde kikubira nnyo paasi, kizibu kinnaakyo oba kyekubira nnyo paasi nga kyo. Tailozi, amakampuni n'ebirala, Abachina mubaveeko baatuwonya ekikulukuto bannange Abachina, naye nga sali musale ye Muchina gwe boogerako. Mu bufunze infiliisi mwagirese kugoba abantu mu bizinensi zonna muzezze. Buli kinene mukirina, n'obutono obuduuka mwagala kubwezza. Ffe tufuukire ddala abaddu bammwe nga mmwe mulina okusalawo lwe tunaalya ne lwe tutaalye. Musobole okutufuga n'embuto enkalu nga bw'otusuulirayo ku kiro ya kawunga, tukutendereza nnyo nti weebale nnyo taata, weebale nnyo, oli mununuzi. Abasuubuzi, solution ku kirwadde kye mulina ya kulwanyisa kirwadde, so si cooperating na kirwadde. Era bwe muwuliranga ffirimbi mmwe abasuubuzi mwebereremu nnyo, naye osanga omusuubuzi bana yeekolera ayogedde, byayogera bitunyumira, byayogera bituyambako, naye nga tasobola sharing olwa status ye, naye nga ne data tasobola mukuweereza oweereze. Nga naye wabaawo okwegugunga tasobola kugulira baana kacupa k'amazzi beekalakaasi bakyuse gavumenti ne bizinensi yeeterere. Mujja kiwulira.
bw'atyo mwami Tebuhabulwa bw'ayagala okutawaanya bannayuganda okubajja ku mulamwa n'okubateesateesa mu mbeera ey'enjawulo. Naye kimuddukidde bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, tusuubira nti ye solution esinga era twetaaga obategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye ansaafu.